Alright, nga bulijjo Spread Media okubanga ate kutusaka amawulire waneno mu ggwanga Uganda. Kayinga bulijjo full figure tumanyi bulungi nnyo, mukazi nnyo, mwantalo nnyo mu kwogera, mukazi mulungi nnyo. Akati no full figure avuddeyo naawe ensonga ye lwaki awagera Muzeeyi Museveni. Ebyo nangera mbikuwa bulungi nnyo naye mbadde nkusaba subscribing awo ewali akapesa ka subscription atobere ngofuna notifications waneno ku Spread Media. Ate era nga bulijjo nina bensuka okutumirako team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team Jordan. Mbagala nnyo nga mukiwulira community ya UAE mukola omulimu gw'amaanyi kubanga mwaba tufudde kye tuli wano ku Spread Media n'olwekyo tubagalira ddala. Full figure avuddeyo na we yasinkanye omukulu amanyiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, yavuddeyo ate n'asooka awaana nnyo Museveni agamba bannange ono omwami eddembe lyatuwadde ku nsi sirabanga muntu mulala yina alina era be mugamba smart people power amwagala leeta ki butabanko mu ggwanga lyaffe era smart people power musigaleyo temutusininkirako binnyo bikoze bitya. Omukyalo ono full figure mu kuvuma yakutte kisooka n'asooka avuma Bobi Wine n'amuzza wali ate n'asooka akwata ku dipine n'amuzza wali ng'alaganga ebintu bya Museveni byonna biweddeyo n'agamba nti Muzeeyi Museveni atukoledde ebintu bingi nnyo. Muzeeyi Museveni atuwadde eddembe ngaffe abavubuka okwetandikira emirimu gyaffe okuwa eddembe lyaffe okubanga tuwugirako kwegamba nze sina na buzibu bwonna na Muzeeyi Museveni. Nze People Power sina kye nkimanyiiko, just bagaleeta butabanko mu ggwanga lyaffe. People Power basigaleeyo. Oyo Bobi Wine bikoze bitya, Bobi Wine musiru nnyo awakitagenda nanywe njagaye kwegamba muganda wange embeera yabadde awo nga etabuka butabusi nga full figure kyakola aba People Power nga ye alaga yamaze ddala nsonga yabadde ali ne Muzeeyi Museveni naye bambi embeera bweto bwe yakyayimiridde mu ggwanga Uganda. Muzeeyi Museveni akyayita abayimbi bangi nnyo okubasisinkana. Amawulire mangi ngenda kuba nga kuwa naye don't forget to subscribe on our YouTube channel and our second YouTube channel, it's Celebrity Facts UG. Nawe ogenda kuba ofuna amawulire bulungi nnyo. Spread Media TV webale nnyo, webalire ddala.